Welcome to the Flashlight UG. Totyanga kwogera kituufu kubanga Bible ega nti amazima gajja kubafuula baddembe. Mu government yani. Ati wali mu government ya Katonda. Amazima gajja tufuula baddembe. Yes, sebo. Kubanga eno government ekisanja kino kimanyi bulungi. Ti bannayuganda nga bakozesa amaanyi g'abantu balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Fantastic. Okitege? Mwai Museveni nakozesa emmundu n'anyagulula obuwanguzi bw'abannayuganda n'abuwamba. Omusajja candidate we FDC gwe bakuba ne bamukuba emigo era ne bamuyuzayuza amasaati ne bakola buli kimu. Mwai Museveni n'atandika okuwandiika ebibaluwa eby'amakwekansamu. Musimanyi kakati munoonyereze mukubba obululu. Mwai Museveni gwe mubbi w'obululu nnamba emu mu ggwanga. Naawe. Yes. Wali omukwateko nga bina byabba. Tuzze tumukwata Museveni waliwo kyatatye. Yes, kubanga tetukkiririza mu bannayuganda kutulugunyizibwa. Era Museveni sali musale bannabbanja n'akabinja kamwe tugenda kubatwala mu kooti tubaguleko emisango gy'okuba linda abasajja basooka bave mu buyinza. Kati tugenda kubajjamu ate baveemu ddi. Bwe bano ababbi obasuubira okuva mu buyinza kati. Tugenda kubajjamu bannayuganda tugenda kwekunga tubajjemu tubagobe. Kugambe mu Burkina Faso Kampawole bamugoba 2014. Wano ekyali mu Burkina Faso tusobola okikola. Ne twegugunga ne tujja ne tuyingira parliament ne tukuba abaka ab'emigo ne tugyetuuliramu. Kubanga eyo parliament ya bannayuganda. Okitege? Olw'ensonga abalimu bonna babbi. Naye nga balitambuza mu bumenyi bw'amateeka kubanga bannayuganda babazira. Museveni n'akabinja ke bannayuganda babazira. Kati nakwata abavubi n'abaleeta mu kigavumenti kye ekyekimpatiira kyeyakakatika ku bannayuganda n'aleeta abavubi n'abateekamu kati bali mu kuvuba babba buli kamu konna konna. Bw'obeera nga kyokola kife balinga abantu b'okulembera abakulonda lwaki okuumibwa mundu n'amagye. Ffe nga tewali mundu zitukuuma nga tutambula. Yes. Free. Kubanga tuliwo ku maanyi g'abantu ge gatukuuma. Yes. Nze maanyi g'abantu ge gankuuma y'ensonga lwaki ntambula buli wamu nga ndi firi. Naye Museveni asobola okuyitako mu katale awo ng'ali firi ku Kaleerwe. Kuliko abakyala abaami abantu balina famire zaabwe ziri mu kubonaabona naye nga temuyina bujulizi. Lwaki mukwata abantu nga temuyina bujulizi? Kiki ekibakwatisa abantu ne mukwata bannayuganda ne mubakwata ne mubateeka mu makooti nga temuyinawo obujulizi? So ekyo ekintu kivumirira nnyo era twagala genda mu kooti etaputa ssemateeka eragire gavumenti ya Museveni wadde muzimula ebiragiro bino naye ekiseera kijja kutuuka ebyo bye mwakola mu kubizimula n'okumenya ssemateeka ebyo bijja kubaddira era tujja kubavunaana. Buleisajja aba ADF batemula abantu era ne muyoola abantu bangi. Naye gwe wali owuliddeko omuntu yenna asingisiddwa omusango wano nti yatemula Kaweesa oba Kirumira? Wali omuwulidde? Ogwakirumira gwasembeeyo mu kooti omulamuzi yagugobye nga bagamba nti okunoonyereza kwammwe kwabadde kwa kibogwe nnyo bye mwabaddese mu kooti byonna bwabadde bulimba bwereere. Twagala Museveni ove mu buyinza nga tetunaba kusindiikiriza kubanga kati ye pulaani eriwo gye tuliko kati yakukuggyako gatukunga bannayuganda bajje ku street kubanga ddembe lyabwe. So eggwanga lyaffe musajja bamuyita Muhoozi Ken Lugaba. No oli mutamiivu project Muhoozi Laaga. Kyo nayo kika kya mwenge kasajja e Uganda. Muhoozi Laaga nakyo kika kya mwenge kati wekiri. Ebigamba bino byawo n'omusajja ono gwenkyaziza. Ne balowooza nti wali Kyagulanyi waatudde kumbe Duleva waatula. Nanti bamuyita Rabadaba style. Yes. Ne batemula Yasini Kawuma ne bamutemula. Okitegeera? So bannaffe bangi bazze battibwa. Bannaffe bangi bazze bawambibwa. Bannaffe bangi baabulawo. Bannaffe bangi bali mu makomera nga babavunaana ebisango ebitalina mutwe na magulu. Nti ddembe lyammwe eribaweebwa ssemateeka. Okulaba nga mujja ku nguudo ne musuula gavumenti ya Museveni. Kuba ebyo mubirabye ebikoleddwa mu nsi nnyingi gavumenti ne zigwa. Katonda w'omuggulu. Kubanga Museveni atemudde baganda bammwe, Museveni atemudde banyinammwe, Museveni atemudde bamama bammwe, Museveni atemudde batata bammwe. Ki Museveni kyatakoze?
Byebyo ebidomola bya Museveni byakozesa. Byebyo ebidomola bya Museveni byakozesa. Ate sivuma ki. Balemye era gavumenti zaabwe zikomekereza zigudde. Kwe botunulira emyoga tewali bantu bafunye sente za myoga. Sente zonna Sali Musale n'akabinja ke ne Museveni sente bazibbye bubbi ne baziwona omutamivu waabwe Muhoozi ali mu atambula ne byatategeera. Okitegeera? Naye bambi mutamivu ne byatwitinga tabimanyi. Era abo bakazi bwajja kumala abeekanga bagati nawe wazze ngamba nde simanyi gwe watwitinga noganti nziza nti amba saakutegeera. Wajja ddi? Kubanga nze nali nvuddeko nga ntamidde nga simanyi bigenda maaso. Bannange tugenda kudda waze mpa bintami. Eggwanga lyaffe bano abasajja baalifuula nga balinga abaga nti kano kakundi kaabwe balina kubba banyagulule sente z'Abannayuganda abaana baffe balemererwa okusoma kubanga amasomero abaana baffe mwe basomera ga biwempe. Kulaije kulimba bulungi kulimba azotigamo mkinyankole kulaije kulimba bulungi kulimbaje yalimbaje Mwine bigamba na Uganda. So, oli musajja musumba Felix Kulaije musumba musajja mulokole. Mukulu Kulaije nobo bukofira wa Maria Mungu bwoyambala twagala okutegeeza nti ebyo ebikolwa ebyekifere by'enoso ya lero nkawu. Kye tusobola kukkiriza bikolwa ngebyo kugenda maaso mu ggwanga lyaffe. Ne muwamba abantu, ne mubatulugunya, ate ne mubala ne mubakozesa. Okitegeera? Ne mumala ne mubakozesa ekyo bye tetusobola kubikkiriza. Kubanga lino eggwanga lyaffe. Lino eggwanga lyaffe, lino eggwanga si lya Museveni, lino eggwanga lyaffe. Okitegeera? So, Bannayuganda bangi kugambye nti Bannayuganda 423 baabulawo. Okuva ku John Bosco Kibalama Bakawenja Mbabazi Moses yali amanyiddwa ennyo nga Kawenja n'abalala bangi Bakanata Muhammad n'abalala bonna baabulawo bali 423. Bonna Museveni yakola ki? Yababuzaawo n'abatemula. Kubanga babate yabatemula bali luddawa. Bonna Bannayuganda bannaffe Museveni yabatemula n'ababuzaawo olw'ensonga ti tebamuwagira. Naye Museveni tukugamba nti ne bwe buli baddi Museveni alina kuba mukomera kati. Ngomutolera yoki. Ira tujja kumukwata Museveni we lubaddi tugenda kukwata tukugalire luzira. Ira misango mingi. Misango gy'okuwamba abantu. Ogenda muwamba ngani? Tugenda kumukwata kubanga gavumenti ye tugenda gisuula. Ensonga lwaki tukunga Bannayuganda bajje ku nguudo tusule gavumenti ya Museveni. Kiri mateeka. Kunga abantu bajje balumbe Museveni. No, kiri mateeka. Kawayiro ki? Kiri mateeka. So, twagala okugamba Bannayuganda nti dembe lyammwe eribaweebwa ssemateeka. Okulaba nga mujja ku nguudo ne musuula gavumenti ya Museveni. Kuba ebyo mubirabye bikoleddwa mu nsi nnyingi gavumenti ne zigwa. Katonda w'omuggulu. Kubanga Museveni atemudde baganda bammwe, Museveni atemudde banyinammwe, Museveni atemudde bamama bammwe, Museveni atemudde batata bammwe. Ki Museveni kyatakoze? Museveni atemudde ab'ebyokwerinda bantu Felix Kaweesi bakirumira ono muwabi wa gavumenti Joan Kagezi bamaseehi bangi Museveni yabakwata n'abatemula. Kubanga abate yabatemula baani abatemula abantu abo? Yes. Accident. Aponye style. Olw'ensonga nti abantu abo bonna muzze mubayolerako abantu bangi nga muga nti be babatta. Ne muga nti aba ADF batemula abantu era ne muyola abantu bangi. Naye gwe wali owuliddeko omuntu yenna asingisiddwa omusango wano nti yatemula Kaweesi oba Kirumira? Wali omuwulidde? Ogwakirumira gwasembeeyo mu kooti omulamuzi yagugobye nga bagamba nti okunoonyereza kwammwe kwabadde kwa kibogwe nnyo. Bye mwabadde mu kooti byonna bwabadde bulimba bwereere. Omulamuzi yabagambye nti bye mwalese mu kooti bonna bwabadde bulimba bwereere. Kati Museveni olina okutubuulira ani yatemula abantu bano. Okitegeera? Kubanga ffe nga NUP tulina obujulizi nti abantu baffe bangi bazze batemulwa. Rita Nabukenya bamutemulira wali endakawa. Okitegeera?
oyo mwana omuwala Rita Nabukenya bamutemulira mu bitundu bye Nakawange emmotoka ya polisi ye yamulinya n'afa. Dani Kyeyune bamukubira bana amasase nasana nga tuva okuzika Rita Nabukenya nga ndaba bwenti n'amaaso gange bino siga nti banyumiza. Okitegeera Franka Senteza emmotoka y'amagye yamutemulira wano e Busega n'emutta notwamuziika mu bitundu by'e Masaka. Charles Mutyabule bamutemula nga tuva ku radio ejinja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abajinja ku radio ne bamutemula era emmotoka y'amagye n'emutomera. Yasini Kauma SFC ya Museveni yamukubira amasasi mu Arua kubanga bali batagitinze kutta President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amasasi engeri emmoroka eri gye yali nga steering kono balowooza nga babuzaabuza ne balowooza nti wali Kyagulanyi watudde kumbe driver watula nantu bamuita rabadaba style. Yes. Baleta ne batemula Yasini Kauma ne bamutemula. Okitegeera so bannaffe bangi bazze battibwa, bannaffe bangi bazze bawambibwa, bannaffe bangi baabulawo, bannaffe bangi bali mu makomera nga babavunaana ebisango ebitalina mutwe na magulu. Okitegeera kubanga gwe bw'oba otutta abantu 32 mu kooti y'amagye ekimenya n'amateeka kubanga twagenda mu kooti etaputa ssemateeka ne tugamba nti bano abantu bawoleza mu kooti y'amagye mu bukyamu. Eyo tesaana kuba na court, it is a disciplinary committee ekwasisa abajaasa empisa. Era kooti etaputa ssemateeka ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba 2022 nekkiriziganya naffe negamba nti kituufu abantu bammwe babateeka mu kooti y'amagye mu bukyamu kubanga abo bantu ba bulijjo. Era munnange abantu abo kooti y'amagye nebalemera naye nga banyomola ekiragiro kya kooti etaputa ssemateeka. Saawa eno tulina baganda baffe Umaru Magala ne banne bali mu kooti ennabweru babateekako emisango gy'obutujju naye tebaleetanga wadde ettondo ly'obujulizi neeri. Buli we tugenda mu kooti batuzannya jangu okwekuleka n'emu kanabbi. Kati we twasembeyo okugenda bagambye nti kati omuwabi wa gavumenti yabadde taliiwo kati tumulinda abeerewo nga 18 kale baja bamutuwa tumulinda abeerewo nga 18 omwezi guno kyali badde bakola nti bamutuwe bwanajja tumubaddizi. Okitegeera so abantu baffe bali mu kooti ennabweru kuliko abakyala abaami abantu balina famire zaabwe ziri mu kubonaabona naye nga temulina bujulizi. Lwaki mukwata abantu nga temulina bujulizi? Kiki ekibakwatisa abantu ne mukwata bannayuganda ne mubakwata ne mubateeka mu makooti nga temulinawo bujulizi? So ekyo ekintu kivumirira nnyo era twagala genda mu kooti etaputa ssemateeka eragire gavumenti ya Museveni wadde muzimula ebiragiro bino naye ekiseera kijja kutuuka ebyo bye mwakola mu kubizimula n'okumenya ssemateeka ebyo bijja kubaddira era tujja kubavunaana. Meze w'ensi ya Burkina Faso Thomas Sankara mu 87 yatemulwa 15 Oktoba 87 oluvannyuma lw'emyaka 34 nga Blaise Compaoré amaze okutemulwa omusango ne gujja ne gumuka mu vvi era ne bamusalira nyabule emisango tegivunda oluvannyuma lw'emyaka 34 Blaise Compaoré ne banne abalala 13 basimbibwa mu kooti okuli General Gilbert Jendere okuli Hisensi Kafando ng'ebiseera ebyo ye yaduumiranga ejje eryakuumanga Compaoré ng'akyali minisita w'ebyokwerinda mu gavumenti ya Sankara. So Blaise Compaoré ne banne baavunaaniddwa era ne babasiba mayisa. Okitegeera so Museveni tubagamba nti bino ebintu bye mukola okukwata abantu nga temulina bujulizi ne mubatwala mu kooti ne bavundira eyo nga temulina bujulizi mubaleetako ebintu ebyo ebimenya amateeka mugenda kutuuka ekiseera mu bisasulire. Ebintu by'okukwata abantu ne mubateeka mu kooti z'amagye kooti etaputa ssemateeka ne baga nti temuteekayo bantu abo mu kooti abo bantu ba bulijjo ne mubalemezaayo mugenda kutuuka ekiseera mu bisasulire. Okitegeera? Yes kubanga lino eggwanga lya bannayuganda ogambye nti emyaka 34 Compaoré bamuvunaanye nga wayise emyaka 3 mwena
era ng'ekyaletedde Kampala okutuuka n'okumuvunaana naye byonna byonna okuvaayo be bannansi ba Burkina Faso mu 2014 abeegugunga ne balumba paalamenti ne bakuba abaka ba paalamenti emigo mizibu nnyo gavumenti ya Kampala ne bagisuula n'addukira mu buwanganguse mu Ivory Coast. So naffe wano ekyali mu Burkina Faso tusobola okukikola ne twegugunga ne tujja ne tuyingira paalamenti ne tukuba abaka ab'emigo ne tugyetuuliramu kubanga eyo paalamenti ya bannayuganda. Okitegeera olw'ensonga abalimu bonna babbi okuva ku sipiika waabwe wa paalamenti sipiika wa paalamenti Anita Amongi Mama Kizigo ne banne bonna bali mu kubba bubbi ssente za miwa musolo tewali bannayuganda kye bafunamu bali mu kwegabanya bwegabanya ssente. Oyo Anita Amongi y'omu ku babba amabaati g'abanaku Abakalamoja. Oyo Mama Kizigo oyo speaker w'eggwanga atula mu ntebe ya speaker ogitula mu bukyamu omubbi tasaana nawe okubye nnyo. No Anita Amongi mubbi tasaana kutula mu ntebe eyo bwa speaker wa parliament. Bagumugyeko omusango. Ani yagumugyeko bannayuganda bagumugyeko. Bannayuganda balina okujjako omusango. Okitegeera kubanga Anita Amongi yakkiriza nti amabaati yagabba. Asani abantu baleke. No Anita Amongi yakkiriza nti amabaati yagabba. Era nakkiriza nti yabba amabaati 1500 n'agagabira ewaabwe mu constituency ye ewaabwe Bukedeya. Yakkiriza nti amabaati yagabba Anita Amongi era n'akomyawo n'okukomyawo ebizibiti bye yatwala. Amabaati gajjanga era namwe ne mukkiriza ne mukkiriza nga muli babaka ba parliament ne mutula mu kiyumba ekyo Anita Amongi mbu ye speaker. Nze bwe n'abanyingidde parliament ya Anita Amongi tasobola kubeera speaker wa parliament. So mukkiriza. Kisobola nja kumukwata mujje mu ntebe yo kuba eyo entebe tetulwamu babbi. Butiisa butiisa. No tetulwamu babbi eyo entebe. Tosobola kubanga oli mubbi w'amabaati g'Abakalamoja oli mubbi gwabbi ebintu by'abawu. Entebe esaana mu ngani nga Waiswa. No entebe esaanamu abantu abeerufu. Yes. Nga Waiswa Alex Waiswa Mufundi. Asobola okukubiriza paalamenti. Era Alex Waiswa Mufumbiro y'omu ku gwengenda okuyingira naye parliament kubanga agenda kugenda ebusoga era ekifo ekyo akijjeyo era ajje mu parliament. Alhamdulillah. Kubanga twagala parliament ya bannayuganda amaanyi g'abantu bannayuganda ge basalawo ga bakulembere ge galina okubakulembera si bano babbi b'amabaati. Si babbi b'amabaati Museveni ne banne. Okitegeera? So Museveni olw'okuba bano babbi banne kyekibinya kugamba wano enkima tesala bwa kibira. Museveni olw'okuba bano babbi banne yabagjeeko emisango gy'amabaati nti tebagabba naye nga bakkiriza bano babbi kubanga bakkiriza n'okukkiriza. Abamu ku abo ani atakkiriza twemumbuulireyo. Kasajja Matiya Kasajja yagaa nti nasooka nenzibako ebisatu mba ndi awo nga n'ebisatu yagamba bati Madam Speaker, you see, when I was at home, I just entered the gate and I found the iron sheets. There, 300. Yaga yali abye bisatu okugenda okera ku matanga n'ebisatu ebirala byayingiddewo. Amabaati lukaaga. Finance Minister. Ati bye babbye tebimala. Kubanga obanga gwali mu ssente z'eggwanga naye nga osobola okubba amabaati jasi lukaaga. Komosa no kubeera finance minister. Ate prime minister. Bandi badde bagomwa. Ne prime minister. Yes, nabanja naye yabba amabaati 1200. Era omuyambi we nakkiriza nti nze gwe yagatuma n'ogatuma nze nagatuuse kakumiro mu district ye. Ayina gali akomezaawo. Tayina ge yali akomezaawo. Government ya Mugambe etya. Hati government ya Museveni olw'okuba nti Museveni bali babbi banne yamuggyako emisango. Ezo fayiro n'ezisuula mu kasero. Okitegeera? So, lino eggwanga lyaffe bannayuganda. Nsonga lwaki tugamba nti people power is our power. Gano maanyi g'abantu. Naye amaanyi g'abantu gagenda kubakwatamu ababbi ne mubbi munnamu omukulu Museveni olisa ababbi n'ababbi banne bonna tugenda kubakwata tubavunaani. Ffe tetugenda kubatwala mu biyumba gye batulugunyiza bantu. Ebyo byonna bwe tubala otula mu ntebe yaffe bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abukala mu ntebe ye ebyo ebiyumba byonna mwe batulugunyiza abantu byonna bigenda kuvaawo. Yes, kubanga tetukkiririza mu bannayuganda kutulugunyizibwa. Era Museveni sali musale bannabbanja n'akabinja kamwe tugenda kubatwala mu kooti tubaguleko emisango gy'okuba yerinda abasajja basooka bave mu buyinza. Hati tugenda kubajjamu ate baveemu ddi.
bwe bana ababbi obasuubira okuva mu buyinza kati tugenda kubajjamu bannayuganda tugenda kwekunga tubajjemu tubagobe kugambe mu Burkina Faso Kampawole bamugoba 2014 Libya Gaddafi gyali bamugoba 2011 ng'abakala kasemi akanamu Sudani Bashiri gyali so twagala Museveni ove mu buyinza nga tetunaba kusindikiriza kubanga kati ye plan eriwo je tuliko kati ya kukujjako gatukunga bannayuganda bajja ku street kubanga dembe lyabwe oba munavunana inciting violence oba munavunana kubanga ebyo ebisango bye mutubunana naye nga ate ssemateeka akirambika bulungi nti omuntu alina eddembe lye okujja ku street neyeemulugunya n'asuula ne gavumenti okitegeera yes abantu balina okusuula gavumenti ya Museveni bateekewo gavumenti eyaabwe gye beerondera eya Kyagulanyi Ssentamu Robert kubanga mwami Museveni obuyinza bwa bannayuganda wanyaga bunyage bannayuganda tebaakulonda obuyinza wanyaga bunyage yes yensonga lwaki Museveni era gwakulembeddemu akabinja akabba ssente za bannayuganda ne mutuuka n'okubba obubaati Dati tubavako walimetumana n'ebiseera kati nange abunyiza obunyizi so eggwanga lyaffe bwe batyo bwe balitambuza naye nga balitambuza mu bumenyi bw'amateeka kubanga bannayuganda babazira Museveni n'akabinja ke bannayuganda babazira kati n'akwata abavubi n'abaleeta mu kigavumenti kye ekyekimpatiira kyeyakakatika ku bannayuganda n'aleeta abavubi n'abateekamu kati bali mu kuvuba babba buli kamu konna konna kuba kati Museveni abaga nti mubbe tuli mutaamu egenda mubbe Kyagulanyi agenda okujja nga buli kamu tukabbye kubanga ati baagala kuteekako misinde naye Museveni ne bw'onawanga nkanoddukira mu nsi kye tugenda kujjayo tukukwate tukuvunaana yasa ni omusajja muveeko no tugenda kubavunaana tebasobola kubba ssente z'abannayuganda bajja kubetondera bagenda kwetondera emirambo gy'abannayuganda egifudde olw'amalwaliro obutabaamu ddagala bwe beetonda bannayuganda bafudde bagenda leero nkaawu kyetubadde twogerako kwono aponye nti aponye kati bannayuganda abaafa olw'obuwunga obuvundu bwe yabawa yabeetondera teyabetondera nsonga lwaki Museveni yamugambye nti gye baalaga nawe kati gy'obaolaga kubanga teyabetondera kati kyoliko nti bali mu kumubuuza nawoze era kye bamubuuza munaye gwe watuwa obuwunga obuvundu twali tumanyi ti gwe tosobola kujja kuba gwe olya bulungi nti nawoze beera ne Bayibuli yakyogera era bw'otunuulira mu maka ga Ponye abagenzeyo okubagiza era be babbi walabye Lwakana Lugunda yabba ssente za COVID kumpi zonna Nabbanja agenda okujja nga ssente za COVID nyingi zibbiddwa Lwakana Lugunda ne banne okitegeera ssente bannayuganda ze baawaayo bonna ssente zonna ne bazibba ebintu bya bannayuganda bye baawaayo amatooke muceere biki byonna Lwakana Lugunda n'akabinja ke ne babibba byonna ne Nabbanja najja n'atandikira awo n'abavubi okitegeera so tetwagala ggwanga lyaffe kugenda Libya tetwagala mwami Museveni ggwanga lyaffe kulitwala Sudan kubanga ekyo mwami Museveni yakyogera naga nti eggwanga lino asobola odditabangula naye Museveni twagala kusindukiriza tukugjewo nga tonnaba kutabangula ggwanga Museveni baba ayagala tumusonyiwe alina okwetonda kati agenda nti bannange obuyinza bwa bannayuganda nabubba naye ssebo Kyagulanyi Ssentamu Robert entebe yo yiiyo okitegeera ebimu tujja kumusonyiwa kyolaba kisoboka ati bw'anaagaana tugenda kumukolanga Gaddafi ebigambo bino byahona Gaddafi bwe yagenda bw'anaagaana tujja kumutwala nga Kampawole bwe yagenda tokuba nnyo omusajja oyo mumanyi tujja kumutwala nga Bashiri bwe bagenze Sudan bw'anaagaana tujja kumutwala nga Abdallah Saleh bwe bagenda Yemeni nga ne Tunisia we bagenda Beni Ali Museveni bw'ogaana ojja genda nga Beni Ali oba Gaddafi oba Bashiri oba Abdallah Saleh naye ekyennaku ekiri mu ekyo nti okumutwala bwe tutyo aba agenda kwonoona eggwanga lyaffe kyoba yatumuga nti Museveni eggwanga lyaffe liveeko bannayuganda okimanyi tebakwagala kubanga ti ako kamawube ka Bashiri
buno bwe batwala bukagabo bulwanga buki busobola okuyitako mu town nga tebulina mundu zibukuma bw'obeera nga kyokola kife balinga abantu b'okulembera abakulonda lwaki okumibwa mundu n'amagye fe nga tewali mundu zitukuuma nga tutambula yes free kubanga tuliyo ku maanyi g'abantu ge gatukuuma yes nze maanyi g'abantu ge gankuuma yensonga lwaki ntambula buli wamu nga ndi firi naye Museveni asobola okuyitako mu katale awo ng'ali firi ku Kaleerwe neze mbeera mu Kaleerwe bwayise buli wamu n'entambula bulungi mu constituency yange ng'omukulembeze wa Kawempe South MP kuba kati nze siri MP addako Kawempe South size MP aliyo olina mugoba ate officially kati yeegobye nabla declaration nagende wa Mutamivu project yawe yes budget amu yeitana haji yes rapa basiramu tulina okukwata ekyo kimawube kikazibwe Bashiri tukijjeko ekitibwa kya haji ekyo kubanga obeera otya haji n'ogenda mu Mutamivu project kisoboka oli haji ogenze mu Mutamivu project program ya lero ngankaawo so eggwanga lyaffe musajja bamuyita Muhoozi Ken Lugaba no oli Mutamivu project Muhoozi Laaga kyo nayo kika kya mwenge kasajja e Uganda Muhoozi Laaga nakyo kika kya mwenge kati wekiri ebigamba bino byawo n'omusajja ono gwenkyaziza nze Honorable Hassan Nsubuga essuubi lya Kawempe South bannakawempe South ono gamba mu bumba mwagala mutwale mu kooti bwe mali na kyenjogedde nga kimenya amateeka Museveni twala mu kooti waliyo Muhoozi Laaga twala mu kooti yes ekika ky'omwenge kisobola okuwabira omuntu ekika ky'omwenge kisobola okuwabira ati Muhoozi Laaga atwala mu kooti bwe mawube kazibwe Bashiri ntwala mu kooti naye bwe tuba tetunaba kugoba Museveni tewali kigenda kutambula mu ggwanga lyaffe bwe tuba tetunaba kwegobako n'akyemalira nababbi banne bonna tewali kigenda kutambula abo bamawube bakazi bwe Bashiri ne banna bagenda ku lwabwe tebagenda ku lw'amaanyi g'Abannayuganda era tewali munnayuganda yenna gwe bayinza kunafuya so tulina okubanga Bannayuganda tumanya nti omumuli gwaffe atukwatidde omumuli gw'okununula eggwanga lyaffe ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era Bannayuganda mwamwesiga ne mumuwa obuyinza Museveni n'abuwamba naye obuyinza bwammwe mwe bennyini muyina okubwenunulira wa Museveni eyabuwamba muyina okubununula ewa Nakyemalira eyabuwamba temuyina kukkiriza Museveni kutuufu tubbalako kubanga lino eggwanga lyaffe Museveni talina kututegeerera n'olwekyo mbasiibula nga mbategeeza nti Bannayuganda mwena gye muli mubeere lwedde mweteeketeeke kubanga tuyina kujja ku kkubo ffenna gavumenti ya Museveni tugisuule gavumenti ya Museveni tulina ogisuula kubanga tewali tteeka lyonna lye tumenya ssemateeka atuwa bulungi nnyo obuyinza bwe tutabeera bamativu ne gavumenti tuyina okugijjawo kubanga Bannayuganda mu kawaayiro nnamba emu akassemateeka kagamba nti obuyinza buli mu bantu amaanyi gali mu mmwe kyensonga lwaki ffe twajja nga tuleese ekisinde ekya people power netugamba nti people power is our power ffenna twegattiremu tulabe nga eggwanga lyaffe tulikyusa twegattire mu people power tulabe nga eggwanga lyaffe tulikyusa era tubagamba nti kunga Uganda kunga buli wamu kunga yonna kunga Karamoja kunga Eastern kunga Western kunga Northern kunga Central buli wamu wonna tulabe nga buli omu yenna mumutegeeza ensonga eno nti essaawa etuuse okulaba nga eggwanga lyaffe tulinunula essaawa etuuse okulaba nga eggwanga lyaffe tulitaasa mubasibira mu bbwa bano Museveni ne banne abawamba abantu baffe abatulugunya abantu baffe abatemula abantu baffe tulina okulaba nga abantu bano tubalabisa mu mbeera yonna tulabe nga eggwanga lyaffe tewali agenda kujja kutuyamba ezo ensi zonna ze muwulira ezirimu emirembe zaalina bannakyemalira abaazifuganga nga bazifuga bubi nnyo South Africa bakabulu bazifuga mbabuulidde zi Burkina Faso bakampoli bazifuga emyaka 27 zi Kenya bazifuga bamoyi emyaka kumpi nga 4 zi Tanzania Banyerere bazifuga
naye bonna bannansi baavaayo ne baga nti ekimala kimala abo bonna bannakyemalira ne babagoba kati ensi ezo zirina emirembe so bannayuganda musitukiremu simwe mwayamba aba Burkina Faso simwe mwayamba abe Kenya simwe mwayamba abe Tanzania so nammwe luno lwoya lwa munyindo muyina ositukiramu okulaba nga eggwanga lyammwe mulyenunuliranga mmwe tewali agenda kuvaayo abayambe nolwekyo ensonga lwaki tubagamba nti mukunge buli wamu kunga munno tegeeza munno tiwowulirire firimbi ng'etuuse tikugenda kujjako Museveni tugende ffenna tumuggyeko tumugobe mwalabye ekyabadde Senegal maanyi g'abantu ge gatute president yes president wa Senegal yabadde akyayagala okubeera mu buyinza naye munange amaanyi g'abantu gamugobye president Macky Sall yabadde obuyinza akyabwagala Senegal naye Ousmane Sonko Kyagulanyi we Senegal yakunga bannansi ba Senegal ne bajja ku street ne bagoba president era Macky Sall teyagenze kulula eyo nsonga lwaki mwalabye yagenze akaaba n'okkaaba kubanga amaanyi g'abantu ge gamututte naye nga yo obuyinza yabadde akyabwagala kati Museveni obuyinza akyabwagala kubanga yabuwamba so amaanyi g'abantu gennyini ge galina okumutwala Museveni nga bwe gatutte Macky Sall Senegal munaye ate nakyemalira oyo owe Senegal yagenze okuvaako nga ne Ousmane Sonko akuli oludda oluvuganya gavumenti yamusibira n'amaka ge tatambula naye yasinziira amaka ge n'akunga bannansi ba Senegal ne bajja ku street okutuusa gavumenti ya Macky Sall bwe bagisudde n'olwekyo bannayuganda muyina okutegeera nti eggwanga lyammwe tewali agenda kubayambako mwe kennyini muyina okweyamba mwe kennyini muyina okwejja mu mbeera Museveni yatutaddemu nze ndi mukulembeze w'abavubuka kubaza amyuka omukulembeze w'abavubuka mu National Unity Platform naye ffe ng'abakulembeze w'abavubuka mu People Power tuyina okukulaba nga tukunga abavubuka yonna gye muli buli omu akunge munne buli omu ategeeze munne nti kyekiseera abavubuka okwejjako obwannakyemalira obutuleetedde ebbula ly'emirimu ng'abavubuka tetulina mirimu mu ggwanga lyaffe tukola ebitundu 80 ku 100 naye tetulina mirimu gye tukola tuli ku street tuzunga buzunzi ne batutikkira naye nga tetulina mirimu gye tugenda kukola kubanga akakundi ka Museveni ne babbi banne beefunze emirimu gyonna nosanga omuntu omu ng'alina emirimu nga 8 oba 10 oba 2 so tulina okuvaayo obwenkanya bulabike mu ggwanga lyaffe buli muvubuka asobola okufuna omulimu gwakola naye tosobola kugufuna nga gw'oli awo ozinze buzinzi mikono muyina okuvaayo mulabe nga ffenna twenyigiramu eggwanga lyaffe tulitaase so tusiima abavubuka mwenna basobodde okuvaayo ne musitula amaloboozi gammwe ffe tubagamba nti ekyokulwanyisa kye tulina ng'abavubuka ye kamera kyakulwanyisa kikulu nnyo woolibeera ne kamera ate n'okwogera mwogere ebituufu nti bano ba Museveni babbi mwogere ebituufu nti Museveni ne banne batemu bannakyemalira mwogere ebituufu nti Museveni ne banne batulugunya abantu mwogere ebituufu nti Museveni ne banne bawamba abantu ne bateeka mu makomera ne batabaleetako wadde obujulizi abantu ne babeereyo ebbanga lyonna nga ssemateeka bamumenye mwogere ebituufu nti Museveni abuzaawo abantu kubanga okuva ku John Bosco Kibalama 2019 bakawenja Mbabazi Moses bakawenja Bakanata Muhammad n'abalala bangi baabulawo Museveni atemudde abantu tuze tubalaba nga abantu bakubwa amasasi abantu 15 bakubwa wana amasasi Museveni yalumba olubiri lwe Kasese ng'akozesa General Erweru n'amuwa buwina bitiibwa olw'okugenda e Kasese n'atembula abantu n'olubiri lwa Mumbere n'alusaanyaawo mwogere ebituufu nga mukozesa kamera mwogere ebituufu kubanga Bayibuli egamba nti amazima gajja kubafuula baddembe era amazima gajja bafuula baddembe kama abakuume mwina abaddeko na Flash Light Channel Uganda olunaku olwaleero mukama tumwebaza nti obulamu abutuwadde ate natwe kwetuli okutugera nga twambulamu nammwe temwerabira project yaffe eya Flashlight Initiative Musebo honorable abantu batugambe twetaaga engoye mu constituency z'engoye zenkadde yes abantu twetaaga engoye enkadde munanga awo Museveni watuusizza kye tukyasobola na kwegulira ngoye empya nesi zaffe zaabali
so engoye fenna ate tuyina era muna abayina mulete kubanga wadenga tuzitwalira Bakalamoja baganda bafa Bakalamoja abatayina ngoye za kwambala ne wobo ina mmere girete tugende tuzitwale e Busoga tugende tuzitwale Kalamoja tuzitwale tuyambe banaffe abali mu mbeera embi abo bonna be tugenda okuyamba bavubuka naye kibaleetera ekyo nti Museveni abafudde abaddu mu nsi yammwe so mu kuba essimu eyo ya Hebwa Rogers eyitawaawo ku pulogulaamu eno eyitaawo wansi kuba essimu eyo mugikuba essimu eyo mulabe nga mutuleetera engoye enkadde olugoye lwokooye ng'olaba tokyalwetaaga nnyo tutuleetere naye ne bweziba sente enkalu muzireete yes ne sente enkalu muzireete osobola ogaa siinaayo ngoye yes siinaayo ngoye naye kankole ki kambawo akasente mugende mugula engoye tuyina abaana baffe abawala bangi bali mu masomero secondary schools abaana baffe abawala abatuuse ogenda mu nsonga zaabwe naye tebayina wadde ka pads so pads tuzeetaaga muzituwe nazo mba musobodde muzituwe tusobole okugenda tuzigabira abaana baffe abo basobole okubeera nga nabo babeera mu masomero basobole okusoma obulungi. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.